njagala okutwala omukisa guno okuyita bazadde bange abalungi mujje nswe balabeku abazadde bange mujjeeko wano kole kubaawo bannange bayimbira akayimba kano omukulu onalebo w'ebukobansimbi kayimba solo sabu naawe oli muzadde wange gwewandeteeka Kampala ate bano bandinsanzeewo naawe jangu onalebo zaake oba yenkuleseewo bannange mujje bannange njagala okubeebaza mwenna abawagizi okumpagira mu nsango dda amaziga abantu bagambye temugendayo mujjukira akalango kange nti baagala muleme kujja nkaabe naye mbakoowodde kubanga nawuliraga abantu nga bagati temugendayo kikaabire ddala naye bannange ndowooza mulaba baswadde kitegeere mwebale nnyo era sigenda kuddamu kukaaba okujjako nga waliwo ensonga endala eyesimba ebibanga neetagisa okukaaba kuba okukaaba kya muntu ate abakazi temugamba oyo akaabanga mukazi kubanga abakazi copyright yokaaba mwagitawo timumweka mwe mulina okukaaba naffe abasajja kitusagalako bannange bamaama maama esiteeka jansi mbaako kwesiiwa amanya gange nze mukyala Nasonga Rose maama wa Chris Evans Omuto muto wange anzirako yazaala Chris Evans yamuleka nga Omwaka gumu teyalaba ku maama teyamutegeera yasanga nsi mwebale kwagala mwana wange mwebale kuwagira Chris Evans mwebale ekyo kibeera ekyokuyiga eri abaana abawala bannange obeera n'omwana wo n'otaliko okuyomba n'oyomba tebanfaako kale okubafaako kirungi naye bw'olaba ng'omusajja akuvuddeko si kirungi oba genda mu mawulire tubiraba nnyo ku bayimbi ne mutuswaza biki ono omukyala ye yeewaayo n'abeerawo kuba omwana wa sisita naye ng'obwowo n'ogaaka ngenda enswaze Evans okitegeera mwebereremu abaana abawala kale abalala olw'obudde kasita bannayo beebaza Honorable Kayemba bwe yafuuka bize Simon Harmony Kiyaga ataawe yankwatirako era omwami ono mwebaza ye yamundeetera bwe yalaba nga ebyobufuzi bimuwambye n'andeetera omwami Simon Harmony Kiyaga obudda ndi mumumagamaga wano simulaba naye nga Simon yonna gy'oli kwebaza olabika oli bali mukwetala ova wano ndawali naye bandi webale nnyo naye taata wange owe Kampala samfode tune mama baby. All right. Abasooli banyawo mwebale kuwagira muganda wange myaka mingi 28 nageze nenkulaba ku TV ng'okaaba ng'otunula bubi ningamba onaaba otya naye nga mwebale nnyo mwebale ddala tumanyi Mukama jatuwa omukisa myaka kati tuli myaka 12 Mukama batuweera omukisa amiina kale ndowooza niwe mweddirayo bannange